Webale kuba nti otulaba yonna gy'osinzidde okuba nti otulaba nawe atuwuliriza mu ggwanga ery'enjawulo bampita Ntambi Jimso genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga if it's your first time to be here, and of course genda mu maaso n'okuba nti osharinga videos zino tusobole okuba nti oba oliawo zituuka ku muntu asobole okuba nti afuna ebitambula mu maaso, especially mu entertainment industry omukutu gwa top 5-6 vast range. Waliwo kibadde kigenda mu maaso story trending ya musajja mukulu amanyikiddwa nga General Kainerugaba Muhoozi yavuddeyo of course nagamba I will meet my young brother alien skin soon. Subuli moja nga bw'okiraba bot mu kamera eno yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'atulaga nga bw'ayagala okuba nti amiitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga alien skin, and of course ebiseera biri alien skin yazenga akola effujjo ng'abantu bagamba ani abadde oba oliawo ali mabega w'effujjo lino, lwaki akuba abantu ne batamusiba, lwaki oba oliawo akwatibwa ne bamuta, lwaki yasobola okuba nti ava mu komera, and of course mu bbanga lwaki yasobola okuba nti kooti emutwala ate bamuwa bairo ate emisango ne gifiira, kiki ekimuwaga abantu ne bagamba bintu bikyawula nti akolagana naye afande omu owa ghetto nti alina afande gwakolera, and of course afande we bamwogerako nnyo abasajja ba opposition we bamwogerako, but of course tuli mu period ya why alien skin now many people have been saying nti alien skin oba oliawo agenda maaso n'okuba nti performance musical agenda maaso n'okuba nti ekam tali relevant nnyo, abalanga bagamba alien skin yaggwako, but of course yasobola okuba nti afuna endongo empya, yasobola okuba nti akoma mu matu g'abantu bupya n'abo abawala bagenda nokumanti naba abawala omuwala akayimba ke kerabiddemu kakapya keyagenda mu maaso n'okuba nti ayimba, but kagenze maaso n'okuba nti kakwata, and of course kino kimuleetedde okuba nti adda mu bantu. Now General Muhoozi lwaki General Muhoozi agenda maaso n'okuba nti amuyita saawa zino mpola mpola, fena tujjukira nti fena tukimanyi tugenda mu kalulu ka 2026 akagenda okubeerawo vaawo mpitewo wakati wa opposition ne government oba ne president Yoweri Kaguta Museveni, and of course alien skin yajja yajja mu kifaananyi ekyefaananyizaako nga bw'olaba ekya Bobi Wine, ensi negezaako okuba nti emwagala, abantu ne bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti oba oliawo yono yemusika wa Bobi Wine mu ndongo, era nga oba oliawo foot soldiers kwogata ne bannayuganda abanyigirizi bagenda maaso n'okuba nti bamwesiga era nga balaba nga lyessuubi lyabwe, but yagenda maaso n'okuba nti asisinkana musajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu, jjukira no Balamu yekido oba ttaano wa General Kainerugaba Muhoozi, and of course bagenda maaso n'okuba nti amitinga Balamu yagenda mpola mpola statements zagenda zikyuka, n'atandika okuba abasajja obugatto n'asuubiza nti mu kalulu ate agenda balinyira ddala, jjukira nti yagenda nasobola okuba nti ayimbako wali eri mu nkuuka mu kuyimba, abantu bali bagezaako okuba nti bamwesomesa opposition bagamba he can't perform at our event. Yagenda n'obugatto ssebo ne bakuba abantu, yakola security ya bebekulu yayimba, yakola security y'empola mpola, nagenda maaso n'okuba nti bakuba abantu obugatto, so ensi negenda maaso n'okuba nti yeebuuza omwana ono amaanyi agajjawa. So bwe baamala okuba nti akuba abantu obugatto yavaayo n'abagamba nti ate kino kikyali kituuza bwe tunaagendera mu kalulu mu 2026 munaaba mumaze okuba nti mukkakkana mpola mpola eryefujjo limugenda mu maaso n'okuba nti mulireeta ku bantu linaaba liweddewo. Now a few weeks back alien skin yagenze maaso n'okuba nti akola ebintu by'enjawulo, and of course General Kainerugaba Muhoozi bwe yagenze maaso n'okuba nti amuyita kyagenze mu maaso n'okuba nti kireetera abantu kyagenze maaso n'okuba nti kiraga abantu lwaki oba oliawo alien skin abadde muvumu mu byakola, and of course waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Honorable Mwesige Frank, onono abakozesa nnyo X oba abakozesa X emikutu gya X muze mulaba nti ne alien skin byagenda maaso n'okuba nti alwana ne Palaso sometime back, yagenda maaso n'okuba nti oba oliawo astandinga na alien skin, agenda maaso n'okuba nti apushinga alien skin n'amufunira akasimu, ojjukira alien skin bwe yagirawo embeera oba oliawo teyali nnungi bulungi, n'agenda maaso n'okuba nti amufunira n'essimu empya iPhone 13 n'amwayo ne ku kasente oba table mpola mpola, and of course abaana ba General MK there is a way bye bagenda maaso n'okuba nti baperereza buli gwe balaba nti ali ku side ya opposition balina engeri gye bamukwatamu, so yagenda n'amuba nti amuwa ebintu by'enjawulo, so ngenda mu maaso n'okuba nti
nsoma reaction after General Muhoozi okuba nti ateekayo post eno ono bamuyita Mr Jordan oba Jordan Post ono nno abasinga obungi abakozesa X yavudde nagamba the song is more relevant to Kabobi who thought the front seat were served, and of course one of the replies ezageze maaso n'okuba nti obuliawo zigenda maaso n'okuba nti ziddamu nga omukulu amaze okuba nti obuliawo agamba nti ayagala kumitinga Alien Skin era agenda mu meeting soon, and of course waliwo omuvubuka gwengambye amanyikiddwa nga Honorable Frank Mwesije ono akozesa nnyo X yavudde nagamba nti I think I will be the happiest person. Thank you so much afande General Muhoozi, thank you General okuba nti meetinga omusajja ono, and of course reactions eyavuddeyo mweno mpola mpola waliwo omusajja amanyikiddwa Dr. Crystal Krat yavudde n'agamba naye now Frank Mwesige is the new Balamu, nti bagezako okuba nti obaoliawo Frank Mwesige agenze maaso n'okuba nti aperereza General ku meeting omuvubuka n'agamba nti obaoliawo Mwesige agezako okuba nti ayingira mu kifo kya Balamu oba is the new Balamu of patriotic league oba PLU mpola mpola, and of course waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga D256 yavudde that one makes downfall of Alien Skin, then that one makes the downfall of Alien Skin. Omuya avudde nagamba nti okumitinga kwa General Muhoozi ne Alien Skin obaoliawo kwandiviirako okugwa kwa Alien Skin. Simanyi oba Alien Skin kino kinaamuyamba okuba nti amitinga General Muhoozi, simanyi oba tekimuyamba mpola mpola, but you can give us your opinion still in comment section. Tubulire okumitinga kwa General Muhoozi ne Alien Skin kulina impact kisobola okuba nti kiteeka ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Alien Skin. Omulala n'avayo n'agamba ono yayita Top G the greatest yavudde na Alien Skin is still shining for sure. Ono yavudde n'agamba nti Alien Skin akyagenda maaso n'okuba nti ayaka mpola mpola, ate nga SS Sebunya ku X yavudde n'agamba nti Alien Skin is far better than Kabobi. I don't know, simanyi perspective jeji kalibidemo. I don't think Alien Skin is better than Bobi Wine, although that is their opinion, and I'm here just to present what these people have been commenting on X. And still Pato Edwin yavudde n'agamba generation leader after meeting Alien Skin come to Bab's launch and see the tall girls in She Boobs FC. Come with Mwesige tonight, down for you all short girls who banabavune bagamba nti bomaliza okuba nti omitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Alien Skin soko obusobola okuba nti ojjako wano mu bbaala olabe ku byana ebiwanvu mpola mpola. So that is the reaction. I think the General Muhoozi okumitinga Alien Skin, it's a plus to Alien Skin, and of course kijja kujjawo ebibuuzo bingi ebibadde byebuuzibwa why Alien Skin has been doing whatever he has been doing ku bantu n'okugezaako okuba nti obaoliawo akola byakola support abadde agijjawo ababadde beebuuza ekyo nakyo kiwedde, ababadde baagala okuba nti beebuuza nekyo kiwedde. So n'olwekyo nja kusaba nawe tubulire okuba nti Alien Skin agenda mu maaso n'okuba nti meeting General Muhoozi kimuyamba ate kimuyamba tuwe reaction yo mu comment section now tubulire mpola mpola, and of course you can go ahead and tell us what you want us to discuss about and some stories that tugenda kuba nti kutu gwa 256 vast range. So let me get back to you and now soon now